Nzano bagamba nti gyendi kwa abantu banyimbadde mu mbuuza Junior yalagawa Junior gyali gyendi ndi bulungi gyendi ndi bulungi. I'm doing okay. Mbagala nnyo. Waliwo ekipyamu site Kampala. Tabula fulani mulekwa. Hey. Masasira kubaba tude. Kubanga goli mazima wangu dunia ndo mazima wangu. For the first time kanebaze kulumbuye. Fred lumbuye. Kojja lumbuye. Kojja lumbuye. For the first time you've agreed. Olaba olutalo reuniting ensi namba ne luleeta Junior ne lumbuye awamu. Balista Timo oba ate yavuddeyo. Eruchapo. Oyo Eruchapo nange mmotya. Eruchapo. Junior kimanyi nti essaawa eno ofurizize activity ku internet. Everyone is watching you. Everyone. Kati omwana addamu okuweereza empologoma ennene tugenda yimba erinnya ly'okumala eddakiika 2. Gweweka. Empologoma ziriwa? Muleete empologoma. Abasama mbalaba, abasama bange mbalaba kwemuli. Mbalaba abasama kwemuli mu kikole. MC Chumi. Chumi. Yabadde assa omuntu. Chumi. Eba naye Chumi. Nabagambye buli agala okuwa Junior obulango gwaganyulwamu Junior essaawa eno yalina traffic buli kalango tekakka wansi wa $1,000,000. So twagala weebulirire owo omwana waffe obulango okitegeera. Junior must shine ye motto gye tuliko. Junior must what? Must shine. Kubana yogeddeko ne Junior ate nayogeddeko n'amu ku ba family members be. I think bakimanyi nti kyebakoze kyabadde kikyamu. That is number 1. Number 2, olutalo no terutandise kaakati. Bino bimulaba is an outcome. Bintu byavadde amabega. Ate kino tikiri ku Junior. Kino kiri directed ku mama wa Junior. Kubanga mama wa Junior yafuka muganzi eri omwami we. Kubanga yategeera omwami. Omwami Tamale mwenna abasinga muyinza okubanga temumanyi. Naye Junior akimanyi nti manyi kitaawe. Nakola naye myaka kumpi 14. Mmanyire mwami Tamale emirundi emyaka 29. So I do understand the whole family. N'aba Junior bakuze ngambala. Kakati Tamale yalina ekizibu. Nti ng'omuwa obudde ng'akuwa obudde naye omulaga nti oli wa kabi nnyo nga Tamale yafuluse dda siniya. Yakuvuddeko dda. Yagenze wa namba 2. Yeetuulidde. Yeeteredde. Batugambye nti taata omugenzi teyasulako wabweru. Kati ba Junior yabazaala atya? Oyo abyogera nti omugenzi yasulako wabweru egye emyaka gye gikyalina kubeera waka alyoka amanya obutebe taata we bwe yatuulanga. Mbuze tata wange kumacha mbadde mpita wano alina kuba maka ge essaawa eno talina kulaba lubalaza tata we yatuulanga. Kakati ekisookera ddala ate kiriwo ate kyetumanyi nti mwami Tamale kubanga nze obuse ebisinga namukimanga by that time nga nze mukima nga tugenda ku program ku Simba nga tugenda ku bimeeza byaffe bitwabangako natambulanga naye ku bimeeza bade nga tujatane ku mambo bado simanya DJ by that time wali ozaalidwa ku mambo bado olamaze okuzaala Sikayimba. Mambo bado yali program ebimeeza otwatandikira ebimeeza Mwami Mondo kakati wanyi mama nsoko lindeko katini Adija twogera tulina obusungu ku mitima kwabo basenga abatamanyi nawe bwetusula bwetulya. Adija nze nalwalako mukwano owulira nga ndi on and off nga bazadde bange basaba busabi oba mpona oba sikola ki siwona naye mwana gwe mbani nga abasawo bayita mamange nga balaba sikyassa ngenda
emiranga nga bakaba every time. Mwana gwe senga wange yali emabega omanyi nga we mubeera ku kitanda nga gwa katandako kali ku ddinisa nga senga nga atudde eri wabweru naye bw'ayogera eri wabweru ow'omunda akola ki awulira yagamba oyo yeekoze olw'okubala abazadde be bamwagala nnyo kati mbulire oyo bwagwa mu gaapu zange bwe simuwa oyo n'agwa bulungi mu gaapu zange because already mulinako obusungu okuva obuto ena maaso wangi mama obadde okyatubulira ekizibu nti Tamale kasita muwanga hard time ng'agamba nze naweza emyaka 4 n'engisuka omukazi anumya omutwe ngenda naye mama Junior yategeera mwami Tamale obaze ekiro obaze nga bukya ng'amwaniriza abakyala abalaki batatoletinga omuntu omulala gwe yali ayagala ennyo nga amutegeera yali Daisy mwala wa Lukwago kundi kutamadda kakati ntegeera bulungi nnyo omwami gwe bayita Tamale kubanga mumanyi simumanyi bya media mumanyi like in a personal life kubanga natambulako naye yantendeka mu byamawulire ne yampa ne encouragement kugenda okusoma amawulire he portrayed and built me inside. That's how I got an experience kugenda ku radio kugenda ku TV to articulate a debate to build a debate kugamba nga byonna to use reverse psychology on debate nansomesa ebintu bingi nnyo actually Bobo wakola ne mwami Tamale nga tosobola kulema okubanga you have a way you can bring out issues abantu kuzitegeera to simplify issues kakati nze ku kino utalo lwabadde luno nze njagala mutegere nti kizibu tekiri ku Junior Dija tekiri ku Junior kizibu kiri ku mama wa Tamale mama Tamale yabulumya abantu abo nga mwami Tamale akyakola ne president akasente kagwera nga mama Junior kandi bayagala nga abayambe naye nga mama Junior nga balowooza nti yalina ekisumuluzo obo kitegeera ate nga tasobola kumutuukirira olw'ebintu bye bamutuusaako ye yennyini in person. Kati this is an outbreak. It's not about Junior, it's an outbreak. Bano bonna bajja by the way ono taata we bano baganda be abantu abadde tebakubira tebakwatagana olaba badde balwana nga mulwadde. Think about it nga balwana they are fighting kati abafamire tebaliyo. My conclusion is this: Junior akimanyi lwaki bakola ebyo because the issue is not the action that was taken, it is the long time distance, standing distance eyabaddewo okulumya omwami gwe bayita Junior. But Junior did what was good. Number one, Junior yatambudde yabaviiridde, that was one. Dija. Number two, yakoze kyampisa teyaddiza n'oli oluyi naye nkubadde yalina obusungu. Number three, topic eyabayisizza mu meeting si gye baabaddeko, baatuukidde ku Junior.